Aliko china na mnana kuteze mnana chabasa. Tugena maso ne business tiff tutunulira Amaanyi ag'obuntu era nga katutunulira omuntu amaanyi go wawe nyene wegali. Twagamba tutya oba tugamba tutya katuyongereyo maaso. Omulamu agwaffe ku nsi kwe kujjayo ebyo ebyekwese munda muffe tusobole okubigabanako n'ensi mwe tuli. Naffe oluvannyuma ate tusobole okufuna ku ebyo bye twagala era bye tunoonya kubanga biva mu bali abalala. Omuntu atookwa okujjayo kyonna kyonna kyali era kyova olaba nti ne mu nsi teri kuwummula, teri kugaa nti anze kati mpoyesezza. Gw'ogambira nti opoyesezza ate era oba otandika butandisi. Bw'osanga akugamba nti yawummula oluvannyuma lw'emyaka egikola okuggwako abeera teyazuula kye yajja kukola mu nsi. Lwaki? Wali osanze omuti gw'omuyembe nga guwummudde okussaako emiyembe? Omuntu bw'azuula kyali ekyo kyakola era ge maanyi ge okutuusa Katonda lwali mujja mu bulamu bw'ensi eno. Wano we wava n'enjogera egamba ti omusomesa abeera musomesa ebbanga lyonna era bw'atyo n'omusirikale bw'abeera. Kale kino kitegeeza nti omuntu okubeera ekyo ekyamutonderwa okubeera ebbanga lyonna bwe kirina okuba kubanga obwo bwe bubeera obusobozi bwe. Jo twayogedde ensonga nnyingi ne tugamba nti enjogera y'omusomesa abeera musomesa ebbanga lyonna era bw'atyo n'omusirikale abeera musirikale ebbanga lyonna. Ekintu ekisinga obukulu si kufa ng'okaddiye newankubadde ffenna kye tusuubira oba kye tusabira omuntu afe ng'akaddiye, wabula mu bukadde bwo kwe kufa ng'oggwereddemu ddala nga buli kantu akaakuweebwa munda mu ggwe okagyeyo n'okawa ensi. Manyi nti oli mulamu kubanga waliwo by'otannatuwa. Bingi by'ozooyongezaayo ekyo nja kikola luya, ekyo nja kikola luya, ng'olowooza nti munnange tolina biseera bwe bikola mu kiseera kino. Nga Katonda bwe yakuuma Ibulayimu kubanga yamanya nti mu ye mulimu Isaaka, naawe bw'otyo bw'akyakukuumye era alina ky'ayagala kikolebwe ku nsi, y'ensonga lwaki akyakuleseewo. Mu kiseera kino buli ky'olina ne ky'osirikidde si kikyo wabula kya mulembe gwo, era ggwe okusobola okufuna ky'oyagala oteeka okugaba ky'olina. Tewazaalibwa kukula bukuzi, tewazaalibwa kukola bukozi ssente oba kuwasa bakazi oba kuzaala baana. Wajja okubaako ky'owa ensi eno, wabula olw'okuba towekkiririzaamu olw'embeera mw'okulidde era embeera mw'otambulira kati gwe weeraba nga tosaanidde. Abalala bangi emirimu gyabwe gibakutte entegetege n'amagulu ne batuuka n'okulowooza nti kwe kuyitibwa kwabwe. Katonda yatuwa ebirabo eby'enjawulo tubireete tubiwe ensi so si kubimuddiza. Kaakati ekibuuzo kye nkubuuza, lwaki otuulidde obusobozi bwo? Tetwatondebwa kujjuza bujjuza nsi oba bwakabaka bwaffe. Olumu abayigiriza baabuuza Mukama waffe nti tusabe nga tutya, n'abagamba nti musabe bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tugenda mu maaso ne business tip, tukyezuula obukulu bw'okumanya obusobozi bwo. Olunaku olw'eggulo twagambye tutya
nti olina kye wajja okukola ku nsi era bw'okizuula obulamu bwo tebuyinza kuddamu kuba kyekimu. Okitegeera? Naye jjukira ffenna tuyinza obutaba nga bano, naye naawe olina ky'olina ky'osobola okumanyisa ku kyalo kyo oba mu nsi yo, naye kikwetaagisa okwewaayo n'okwagala ky'okola nga bwe tugenda okulaba. N'olw'ensonga eyo, tandika okukola ku bintu ebyo by'obadde oloota ebbanga lyonna, wabula ng'obyongezaayo. Obadde obiroota ebbanga lyonna, kanyongereyo omwaka gumuka, tandika obikolako. Abazungu tubeebaza okutuleetera okusoma. Kyokka mu kusoma kwaffe mwabulamu essomo eritendeka omuntu okwewuliriza n'okwetegeera. Lekeraawo okutya okuyitiridde, era wejjukizenga nti ku byotya byonna tekuli kyenkanankana kufiirwa bulamu bw'olina kati. Mu byonna byonna byotya tekuli kyenkanankana kufiirwa bulamu bw'olina. Kwegamba ekyokufiirwa obulamu bw'olina kye kyandibadde kisinga okututiisa ku nsi kuno, ebisigadde temuli. Ensimbi bakola nkole, era bwe ziggwaawo ng'onoonya endala. Naye tolina kusikatira mu kifo kimu kubanga otya okweggyako obusente bwo obutono. Bwe zinaggwaawo ng'okola endala. Oteekwa okumanya nti newankubadde ensimbi nkulu nnyo, naye ensimbi mpapula bupapula. Leero zirina, enkya ziyinza obutabaawo kapapula. Ekintu ekisinga amakulu ge magezi, omulina okumanya n'okutegeera. Katonda tasobola kukuwa kirowoozo ekyo n'atakuwa busobozi bukituukiriza. Era bwe yatugaa nti munnange nkusoomooza mu ekyo ky'osobola. Mu mbeera y'obutabaawo bw'ebyo by'oyagala, gwe kola ky'oteekeddwa okukola, ebisigadde obimulekere. Anti ye yakuyita okukola ebyo. Byonna bye tukola tubikolera mu mbeera ey'okukkiriza nti tewali Katonda ky'ayita n'atakigabirira kukituukiriza. Kati tutunuulira amaanyi go ag'obuntu. Gwe munnange oyimiridde otya? Omulamwa, ekyakutonza, talanta yo, ekyo ky'onyumirwa okukola, okimanyi? Okyetegereza? Okitandiseeko? Oba okyenoonya? Kubanga byonna bibaamu. Tweyongereyo mu maaso. Mu kiseera kino weebuuze, kintu ki ky'oloota oba kintu ki ekikumazeeko emirembe ng'owulira kikubanja buli lw'otuula awo? Njagala kukola kino, simanyi. Mukama Katonda ekyo ekintu simanyi oba nakiba kinaagira naye oba kinaakola. Kikumazeeko emirembe. Kintu ki ekyo? Ekintu ekyo kikole, kubanga mwe mubeera amaanyi go. Ebiseera ebisinga w'omanyira nti ekyo kye kirabo kyo kibeera kinene okukusinga. Ekyokubiri, kikumalako emirembe. Obeera mu mbeera nga bw'okirowoozaako olaba ng'ekitasoboka, n'onyeenya omutwe n'ogande oba ekyo ate nkitandikirawa ya Rabbi. Awogera okula nga kikomyewo. Ekintu ekyo kankiviireko ddala. Ogera okula nga kikomyewo. Ffe tuyinza okuba n'enteekateeka ezaffe ez'obuntu, naye tusaana okuyiga okuwuliriza ng'omuntu waffe ky'aba agamba munda mu ffe, munda mu ggwe. Omuntu oyo ayogera buli ssawa yakomyawo ekintu kiri, buli ssawa yakikomyawo. Ebyawandiikibwa ebitukuvu biraga nti engero 19 nti newankubadde oyinza okuba n'enteekateeka z'endala, naye eza Mukama buli kiseera ze zinaasiŋŋanga.
kino kitukubiriza okwewulirizanga wamu n'okukola ebyo ebyatuyitirwa okukola. Wabula ekimalamu amaanyi, ebintu bino tebitera kuleeta nsimbi mangu ddala, kubanga byateekebwateekebwa ng'olina okuba n'omusingi nga muggumivu. Kyova olaba nti abantu batono abagumiikiriza okuzimba kye bali olw'embeera eyajja mu nsi ey'okufuna amangu. Oli n'alemu okuzimba kyali, ekintu n'alemu okkigundiiramu. Naye singa omuntu yeewaayo mu ekyo ky'akola, ebintu bingi ebirowoozebwa okuba ebizibu munnange bimala ne bikoma, omuntu n'asumulukuka. Newankubadde obusobozi obeera nabwo, naye singa tolemerako kukola ekyo ky'oteekeddwa kukola mu bugumiikiriza, wadde tekireeterawo nsimbi mangu, wallaahi tojja kuwangula. Tweyongereyo mu maaso. Obusukkulumu buno bwekwese mu kuweereza abalala, kubanga ojjukira nti ekirooto kyonna ky'olina ekirooto ekyo si kikyo, era tekigenda kukugasa okutuusa ng'okiwadde abalala bekigasa. Gw'okiroota ate ne kigasa abalala, gw'oloota n'ogasa abalala. Nga tulabye nti enjogera ya Mukama waffe egamba nti ayagala okubeera omusukkulumu mu mmwe anaabeera muddu w'abalala. Gwe kasita okakkirizaako n'obeera omuddu ow'abalala, gwe ng'omaze okusukkuluma. Okuba omuddu tekitegeeza kutuntuzibwa. Wabula okweweerayo ddala mu ekyo ky'okola, ekyo ky'olina okukola ng'otunuulira by'okifunamu, wabula ng'okikola kubanga ky'oteekeddwa okukola okubeerawo. Kankiddemu. Okweweerayo ddala mu ekyo ky'olina okukola nga totunuulira by'olina kufunamu, wabula okukikola kubanga oteekeddwa okukikola gw'okusobola okubaawo. Singa omuntu agaba ekirabo eri ensi, ateekwa buteekwa okusitulwa ensi. Bw'ogaba ekirabo eri ensi, ekirabo ky'olina, oteekwa buteekwa okusitulwa ensi. Tunuulira engeri gye tuwa abakulembeze, abayimbi, bannabyamizannyo ab'amaanyi, oba abakenkufu mu bintu eby'enjawulo. Tunuulira engeri gye tubawaamu ekitiibwa. Baanirizibwa mu mirimu, baweebwa ebirungi, ate basabirwa ababasomera dduwa njereere bannanga owangaale, kubanga abo bakkiriza ne babeera abaddu ab'okuyitibwa kwabwe. Ne tugaa nti buli lw'ozuula okuyitibwa kwo n'okuwa abalala, ensi ekuzuula. Bw'ekuzuula nti okuyitibwa kwo okuyimba, tandika okuyimba ennyimba ezikwata ku balala. Teweetaaga kukola bingi, bo bagenda kunoonya olw'ekitone kyo.